tugenda tunulira kama ne mu science subira ziri wazirabira nga sinakubulira kama kyeki kansoke nkubulire mu science kama ekoletya ufunze kama ye reaction eyebikorwa byo soro gamba the reaction of your own action jukira nti every action there is a reaction ebikorwa byo bino okubeera ko reaction kyetuita kama tulina ebintu bibiri kwalo kyetuita generation kama netubeerako ne personal kama generation mu tusange bya family kyesoro bonabonera ebikorwa bya kitaawo oba bya jjajjaawo kakati person bye bibyo nga gwe abamu ine ndowooza enkyamu ku kama tugambe nti bwe nkuba oluli wali wagenda okunkuba nedda osobola okutta n'ovaawo nakyo osobola okulepinga omuntu n'ovaawo nakyo obulamu buneeno oba kitegeera bamutera okugamba oyo nga mutemu bantu basse kama nga temukolako nga teyaraga ali bulungi biri instant ne delayed katusoke ne delayed kati wantu tugenda yingiramu mu science nga bwe nagambye kakati mu bufunze kama energetic signature yo lyosayininga okozesa biofield yo okugeneratinga heat abasinga kyemuyita aura ostampinga buli kyokola mu universe era nekisindikibwa mu form of waves ezimanyiddwa nga sinusoidal waves. Sinusoidal waves ze waves ezili balanced out tenga zili equal in length which keep a balanced signature after being emitted from one organism to another. Wakati mwasoma physics mtusanga coherent waves, solitary waves, wave entrainment, standing waves, harmonic waves, pure sinusoidal n'ebirala bingi mwabasomako ku science bate wamusoma tekina buzibu nange bwenti tosigala ng'ompuliza kubanga ffenna tetwasoma mubufunze gw'ofulumya kye tuyita sinusoidal waves mazo zikunyonyola buli lunaku azilongaza omutima gwo gubeera gukuba kakati waves zino zifulumira mu frequency nga zisinzira ku temperature ey'omutima gwo tokitegedde nkikuddiremu kugambye buli lunaku ofulumya kye tuyita sinusoidal waves. Sinusoidal waves zifulumira mu frequency okusinziira ku temperature ey'omutima gwo kigambo temperature mwabasoma etymology ba ensibuko z'ebigambo kiva mu kigambo temporarily oba temporary which means the state of being. Waves zino zifulumira mu frequency nga zisinziira ku mutima gwo guli mu mbeera ki kyetwayise state of being kijukire nti omutima gwo guli 100,000 electrically charged okusinga obwongo bwo nti omutima gwo gusinga obwongo bwo okubeera n'amasanyalaze katukikole bwetuti buli lunaku omutima gwo gufulumya 5 million joules. 5 million joules mwabakola amasanyalaze ze watts singa 58 buli lunaku mwabatakola amasanyalaze watts 58 sobola okwasa balubu eziwerako sobola okuteekako buno bu TV bu LCD obutono oba watts 4 sobola okuteekako wifi router sobola okuteekako ne fan naye kisinzira ku speed yo fan zino za 50 watts bano okunonya ebintu ebirala bikolera ku 50 watts badde nku example kulaga nti gwina amasanyalaze agawerako okusingira ddala obwongo naye jjukira nti you manifest your existence by your will ankikuddize ntya mu Luganda baso mu Luganda mujja kunyambakawo thoughts tukitwale nti ze guiding tools zikuguiding okumanifestinga will yo yeringa gravitational pull sika ne kusembereza kyo manifesting lwaki njogedde bwentyo olw'ensonga kibo manifestinga kigenda twalamu obudde will yo okusika reality oyo ne mu kusembereza tugenda tukawo mu nnambiro nga will yo ekyukakyuka kati katukize ku kama abasinga mulowooza ebegenda ku happeninga instantly kisobola notwala emyaka 1000 nga tonnabafuna kama akati bwekitibwe kikola wuliriza nti bw'ofulumya waves ezo zigenda buterevu paka ku zodiac band olaba saaka eyo kyetuyita zodiac band akitwale bino ebiri munda ze planets gwe musana emyezi byonna ajukira nagamba nti zodiac sign yewa emyoyo egimu gye giva muwoza nti nze ndi Taurus nze ndi Pisces nze ndi Aries negamba nti zodiac sign ze blueprint ezikola omubiri gwo Aries evunanyizibwa ku mutwe Taurus evunanyizibwa ku nsingo Pisces evunanyizibwa ku bigere bwekityo tezikyuka zitambula clockwise tezikyuka position nsonga lwaki n'omubiri gwo ebitundu byo tebikyuka oba wakuzadde ng'olina omutwe munene oba oli muddugavu oba oli mumpi ebigere bigenda beera we bibeera omutwe ogenda beera we gubeera emikono gijja beera we gibeera zodiac signs tezikyuka era omutwe abeerawo omutwe ewabeera bigere olubuto terusobola kudda ku bisambi tebigere ne bidda ku mutwe nedda ne kati ebyo tujja birabedda zodiac band yeringa siiru kati tukitwale nga dome nga si dome nedda just for example kujirayo kyenkugamba kitwale nga firmament nti eringa siiru tutasobola kutolokamu ngeri nti ffe tuli connected ku cosmo ebikolwa byo katuzeyo ku kama ba feeling oba actions zigenda mu cosmo kubanga that's energy ezitambula ebuziba n'ebuziba paka bwezinatuka ku zodiac band zijja bouncing back zimale zikuddire scientifically look at everything is sound waves kyo science akikonfaminga bulungi the only difference is between the vibration sound tone bitegedde kiri okkenatera okumaliriza ng'osinziira ku bikolwa byo osobola okumanya frequency eya sinusoidal waves zino z'ofulumya bagwa kwata abakazi gwatta zona zibeera energetic signature era bwe zinatuuka ku zodiac band they will bounce back ne zikuddira kinatwala myaka 10 oba emeka zirongazi nti okomyewo waneeno sobola okufa noddamu reincarnating ziba zikulinze kubanga ziraba muzaale ofunze kiringa onabeera mu nyumba enkalu bano ogendeyo mu nsozi n'ogamba gwe fala eddoboozi yo ne lidda ne likugamba gwe fala
gwembwa olw'ensonga sound waves so zibouncing back to you. So kino kintu kyekimu era ne universe kyekola byolowooza byokola bijja genda paka webinatuuka ku zodiac bend, they will bounce back to you. nga bw'olaba NASA bw'ogamba nti esindika electromagnetic waves mbwengula n'esigne ez'enjawulo ng'enoonya ebitonde byonna, naawe awo mu nju yo osindika waves. Nemukola ebyo n'olowooza nti kasita ogenda kufa kiwedde. Horoscope yo etereka action zonna mu kintu kye tuyita cosmic electricity oba astrolight. Osobola ogenda n'okinoonyako bw'okomerawo oba olinkanetinze nga ki kasita ossa oxygen gakolobera ogugabera gakulinze. Alonaba kwebuuza lwaki kino kiri bwe kiti okuba osasula kama